Ebyamuhoozi Kainerugaba giwunye anti kooti y'ensi yonna ICC situkidde mu jjia ebigambo by'okutemula Kyagulanyi Ssentamu nga musalako omutwe bizuukusizza ensi n'amawanga gonna. Museveni ne mutabanyiwe magezi bano abasajja singa basala akakoloboze ne bakwata ku Kyagulanyi kati byonna tubiniyeemu munansonyiwa abatamanyira lulimi lwange olwo bina tugenda kubipamamu. Byonna tugenda kubipamamu. You people on TikTok, you can go beyond there. Please go on 100. We've closed this YouTube because we want you here. And on Facebook. Tuogereyo ko olulimi oluzibu. Muhoozi. Tuongeremu ko ku Natti nga ne bwayogerako noyogera bwogezi ku Bobi Wine n'okumuyisa mu kamwa gwe mutamiivu gwe ng'emboko zikulya. Okumuyisaako obuyisa mu kamwa nga tukkuba. Muhoozi twetagana okumugamba mbutoddanga muwade n'okusiinyaako obusiinya noyogera ku Kyagulanyi. Twetaaga okukitegeeza ekivubuka ekyo. Twetaaga okukinnyonnyola kibitegeere bulungi nti Ssentamu tokyakkirizibwa wadde. Tokyakkirizibwa wadde okumwogerako. Tokigezaako. Bw'oyamba oyagala kumwogerako noonyayo akafo akalala. Mutuuleeyo mu bbaala. Ne totunyumiza tobireeta mu public ng'omwogerako oyo bamuyita no-go zone toyingirira zone eyo kubanga y'essuubi lyaffe ye muntu alina justice obwenkanya buteekwa okulabika. Yesu yagamba obutalya nsonga. Justice must prevail. Akati oleese omukazi tatera kuyenda yeka omukazi ayenda n'omusajja gati yo omusajja tomuleese ate oleese mukazi kati ate omuleese w'omulamuzi oyagala ye bamusalire omusango ng'omukazi aliwa. Muhoozi wakwata erweru oga nti erweru yampisaamu amaaso bw'osiiba ovuma abakazi abasajja oweewerera n'okutta abantu ne weewerera n'okutta abantu kati okimanyi mu mateeka ga Uganda tulina omusango gwe bayita attempted murder singa osuubiza omuntu omutta. Muhoozi asiiba akomentinga ebintu ebitiisatiisa okutta abantu ate n'abatta. Abasinga abatta. Musajja abasinga abatta bonna. Naye n'asigalawo tagambwako. Ye terimukwata kuba ye CDF bamuteeka mu ofiisi ya CDF. Njagala kubasaba. Kino ekintu kiteekwa okukoma. Tumugambe bw'oba oyagala kugeraageranya kuba ne Kyagulanyi tuddangamu n'okumugeraageranyaako. Kubanga waliwo omusango gwe bayita otandika otya threatening to kill. Otandika otya okutiisatiisa abantu batta. Ng'ate n'okweyagala okutta. Amazima ga Katonda Uganda gwe yalonda okuba pulezidenti waabwe. N'osiba ng'oyogera ebintu eby'ekisiru. N'oyogera kino. Noyogera kiri. N'olwokubanga ffe tubale tukusiza akasiiso nga tuga katulindeko 226 tumuggyeko tugereko mu kalulu. Naye kati mwagala tusiikuula tukimalire wano. Mwagala tutankuula ekintu tukikubire wano 1 2 3 kiggwere wano. Ate nakyo tukisobola bwe mutukakaakako ennyo nakyo tusobola okukikola tusobola okiggalira wano tugaa nti kati twagala kiggalira wano. Tusobola kiggala. Kati okumanya nga tuli banyiivu Muhoozi kati nkubulya kino ne bonaateekawo lockdown n'ogiteekawo kati tulina okulonda ate era bwe tumala okulonda tulina obbajjako. Tugenda kulonda bwe tumala okulonda tubajjeko. Kiri wano mu mutwe gyaffe kiri mu pulaani zaffe. Bwe tumala okulonda tugenda nakubajja. Bwe tumala mwe simugenda kutufuula ffenna abaddu mufuule bakitaffe abaddu
abatabanyi baabwe abaddu n'abaana baabwe n'abaana b'abaana baabwe mumweyita ki weka Bobi ngenda kutta ku lwokuna bakunditire wano nkutte kakwenza bwoti bw'omukola n'omusiyaga n'omufumita ebiti ennyuma n'omusalasala yenna omugongo. You've tortured the people enough. Muhoozi ekimala kikola ki kimala tuli mu kugamba enough is enough. Togenda kubeera ng'okolanga by'oyagala ku ttaka ly'abajjajjaffe. Ffe twatondebwa ntuzaalibwa Uganda ne bajjajja baffe bonna Bannayuganda. Wajja buzzi mu Uganda. Tewali nsonga ekuweesa wooningi ng'ogenda kutta gwe ka Bobi. Oyo gw'oliko mwana wa mbogo, mwana mutaka, mwana wa bataka, mwana wa wano wakaawe, si refugee nga ggwe, kitaawe wa wano, bajjajja ne bajjajjaabe ba wano. Kati tewaliwo nsonga lwaki olina n'okuwuliramu kwegamba amaanyi n'ekisa okumuyisa mu maaso. Tolina wadde moral authority tolina tokkirizibwa na kumuyisa mu kamwa Ssentamu Kyagulanyi because it's not your level. Muzaale wa wano, mwana wa waka, gw'oli Muhima atava na Rwanda, oli Muhima omutuusi eyava mu Isirayiri gwe baayenda mu Kawuliya wano bakwenda bwenzi muli baana bende ne musala ne muva Isirayiri ne mugenda yiri mumanyi olaba era ebyafaayo byo biraba kyobola bwogamba Kagame kojjaawo the president wa US Donald Trump naye muganda wammwe musaasaanye wonna bwe muwamba amawanga bwe mugateekamu ebyammwe bwe muwamba wano bwe muwamba wali mukola bye mwagala. Njagala kutegeeza bino mwami Muhoozi tolina moral authority. Tolina obeera olaba nti ffe bamanyindo nga twataamye just tukusaka siiso tulowooza nti oli w'amaanyi. Toli ffe twalaba ku basajja ab'amaanyi wano mu East Africa. Mu Uganda wabaddewo entalo gw'oba tozimanyi bulungi Muhoozi, naye ffe bwe tusalawo okulwana tulwana, bwe tusalawo okurizisitinga turizisitinga, bwe tusalawo okwogera ekigambo nti nno erabika nno n'ebeera nno. Ffe tumanyi okugamba nti nedda era nedda yaffe n'ebeera nedda. Kati twakutegeeza ebigambo bino twagala bikuddiramu. Weesonyiwe omusajja gwe bayita Kyagulanyi si levo yo, temwina bwe mwefaanaganira. Ngenda kuwa eddakiika 10 nkubuulire ky'oli Muhoozi. Muhoozi oli kyana kijja na nnyina, toli muzaale w'amaka, oli kyana kijja na nnyina. Tukimanyi bulungi mujja nati si ye maama wo, tukimanyi. Namba 2, tokolangako wadde omulimu kakyanga ozaalibwa, olya ku ssente zaffe, oyambala ku ssente zaffe, onywa ku ssente zaffe, n'abakazi b'oleepinga obaleepingira ku ssente zaffe. Tewaliiwo kintu kyonna ky'okola ku ssente zo, toyinza opamamu zaffe, ssente zaffe. Omwenge gw'onywa manya ludda wa gavana ludda wa gyonna emyenge gy'onywa gya ssente zaffe. So tolina busobozi, tolina wadde nawe wenkanira Kyagulanyi na kumuyisa mu kamwako. Tolina. You even not fit to be a general. You're not fit to be a general. Muhoozi, you're not fit to be a general.
No. You are not. Uli mwana mujjana nnyina. Byonna bye nnyinza okukusaba weesonyiwe erinnya lye bayita Ssentamu Kyagulanyi. Ne bw'onaaliteekako kakka n'omuyita ka Bobby. He is beyond you, my brother. Ulina myaka gya kitange. Emyaka gyo gyandibadde giri ku level eyeeyimirira ebigambo byayo nga bw'oba oyogera tebasobola kutuuza mu bigambo. But systematically baakuguruuminga. Naye era olowooza nga ali wansi w'ebigere bya Kyagulanyi ne katabani ka Kyagulanyi kali eri akatoka kakusinga okulowooza. Gwiraba byeyogera. Amawanga gakutuuza mu bigambo buli lunaku. Ne bakutuuza mu bigambo. Kubanga amagezi go matono. Olowooza mpola. Oli ku level ya wansi okwenkana Kyagulanyi n'okumudisikaasingako munnange. Weesonyiwe Ssentamu. Weesonyiwe omusajja gwe weta Kyagulanyi Ssentamu. Temulina wadde ekibagatta ekibafaananya. Toli Munnayuganda. Osule? Ye munnansi. Number 2. Toyina kyoli nga okiri nga okikolifayinga. Buli kyoli bakuwa kiwe. Tukuliisa. Ye yeeriisa. Muhoozi. Tukuliisa buliisa. Kati gwerindako. Bwe tugamba nti no ogenda kulaba ogenda kudduka nga tolina wadde ekibanja e Uganda. Toyina. Temulina wadde n'ebijja. Temulina na wakuziika e Uganda. Muhoozi njakuga ebigambo bino nkuwadde n'eddakiika nnyingi manya woogwa. Weesonyiwe Ssentamu. Weesonyiwe Kyagulanyi Ssentamu. Tukubuulira olw'okubanga okyali mu woofiisi y'eggwanga lyaffe ng'omuntu atwala amagye g'eggwanga. Tukubuulira tukuwaddeyo ebbanga liino. Tukuwaddeyo emyezi egisigaddeyo ku guno omwaka. Naye bw'otuprovokinga ennyo ffe boolaba bazzukulu ba Kintu. Nze ndi muzzukulu wa Kayita. Ffe boolaba abaana ba Kyabazinga w'e Busoga. Ffe boolaba Abasoga. Ffe boolaba Abakonjo. Ffe boolaba Abanyoro. Ffe boolaba Abanyankole. Ffe boolaba Bannayuganda. Tugenda kujjako nga ne omwaka tegunnagwako ogw'akalulu singa otuprovokinga. Bambi sitaani n'akukema. Nkwasa n'ekisa olumu. Nendaba ekyana just ng'ekikutawaanya amagezi ge matono. Singa otuprovokinga. N'okwata ku Kyagulanyi musajja gwe. Bambi n'omusiinyako. Musajja oyagala kugenda kati. Musajja Muhoozi, you want to go now? You want to leave this country now? You've been a refugee for all of your life in Uganda, and your father. We know very well that you are not Ugandan. We know that, and you know that too, right? But I beg, Mzee, forget and don't there again. Kuba tugatuka ekiseera nga ne bw'okyogerako kijja kutujjako Muhoozi. Muhoozi ojja kutuleetera obuzibu. Ojja tukema. Muhoozi ojja tukema. Ojja kutukema. Toleeta bizibu by'empulira ebiwaawaala. Ku busungu bwe tukuyinako bwe tunaasituka kabulaaza. Ku bulumi bwe tuyina ffe tujja kukuleetera obulumi gwe Muhoozi gwe. Gwe Muhoozi.
ojja nnoonya woolya muntapingire ku screen wamma abali ku TikTok muhoozi ojja nnoonya woolya wallahi nga toyina ojja nnoonya woonywa amazzi nga tewali weesonyiwa erinnya Ssentamu ne bw'oba ogunywedde nnyo omwenge gubuulire Ssentamu tebamuyisa mu kamwa ojja kutrigalinga ewantu otajja yimiriza muhoozi ojja kweretera ebizibu olwedde oli mu bizibu oli ku death sentence oba tokimanyi gwe oli kalabba kubanga obulamu bwo n'obulamu bw'abaana bo tebugenda kuddamu kujjukirwa ogenda kukoma obulayo myezi gwe nobula okuba bakuzaala mu maama wo taata we yakuzaala mu sisita we oba mu maama we I don't know lwaki totegeera mpulira njagala kwegatta ne Beyonce mpulira njagala kwegatta ne Winnie Waji oli CDF naye omutwe omukalu era totegeera mbu Ssentamu tebakyamwogerako kati otuprovokinga kabulaza fe tulina obulumi tujja kukutunuzaamu obulumi bwe tulina wano gwe tojja kyagala tujja kusituka kabulaza gwe muhoozi tujja situka weesonyiwe Ssentamu nywa mwenge gwo tukulese negwe kino kyoba omanya n'ebyobugagga byonna bye mututte tujja bibajjako tugenda bajjako buli kimu kirina okudda ewaka abaana baffe balina okusoma gwe gasajja mmwe nga bwe tulina okuzzaawo ensi yaffe nga bwe mwagisanga kati byonna by'oyogera byegendereze kabulaza weegendereze beera mugezi wadde oli musiru labira ku banno nkulamusiza Adija kakasa nti olabira ku banno ubalaba ogambe nti apaana ow'egindi bamuwanise ku muti omusajja tagenda kuddamu kufuna waabeera genda kubeera mulefigi mpaka talidda Siriya biwedde kitamanyi kye bakitugira balinga mbizi neera otuprovokinga gwe musajja gwe gwe tulowooza nti okusirika mbu situtegeera bwe tumanyi nti muli emitwalo 6 mu ggwanga emitwalo 6 olinako 5,000 5 kitundu gy'abannansi egy'abasirikale gye ŋŋamba buli akutte ekyokulwanyisa ali ku ludda lwaffe tujja kunyiiga gwe muhoozi Allah ku ngeri gye baakukoowamu kubanga obafuga totegeera okera ku makya n'olangira abasirikale kati wawambye Jenerali Lieutenant General bamuwambye mb'omuyita Buffalo gwe neerwerwa ani ategeerwa gw'otegeera gwe muhoozi byonna byogera mmanya tetukugambako ffe tujja kusirika nze omumanyi bulungi si bwe kiri tetujja kusirika kuba twogera bituufu era weegendereza omanye wookoma Ssentamu ye tomwogerako biveeko muhoozi twesonyiwe tubale twagala kyusa Uganda yaffe mu kalulu naye ojja tuleetera obuzibu muhoozi tujja kwetikka gwe tukuwanike ku muti ffe bamanyiido ye ffe abatalina mundu ye naye tuli bayala tulina ennaku tulina ebizibu gwe byotutuusizaako gwe abaana ba ghetto bajja situka gwe musajja gwe so weesonyiwe Ssentamu tomwogerako beerawo ogwe ekyangirawo mu katebe okyalinayoka emyezi okyali ku mmase yakyagula nnyo oyo gwolaba oyo omusajja olabika tomumanyi oli ku mmase ye bw'anaaca ku makya n'atugamba n'ayogera ekigambo gwe olaba nga odalinze poliisi tennaba mukwata gwe ne poliisi tekuwulira tolina wadde nagwe osobola lagira n'agende wa Ssentamu taliiyo naye ye kaanaatugamba nti tukuggyewo awo n'akyogera bw'ati gwe Ssentamu kaanaayogera ekigambo n'agamba nti oyo omutamiivu mumuteeke wansi w'emmeeza tujja kunona ffe nga tetulina de kyakulwanyisa naye tujja kunona oba totegeera
weesonyiwe Ssentamu munyiiza weesonyiwe muprovokinga ebintu byonna bikole naye muveeko oyo omwana wa Embogo mulabe bulabi weesonyiwe n'omutwitingako ffe tukkirizibwa okuyita omusiru kubeera oli musiru CDF waawe awa oda ne zitakola wawadde oda bamukwate waliwo yamukutte olabye omutwe omukalo bwakuyita omusiru ng'ate ng'onyiiga oli musiru tomanya nti ono kati ye president takyakwatibwa wadde gwakulira security tosobola lagira ne bamukwata oli ye president waffe ffenna mu Uganda kyobola gwe CDF tasobola kulagira wagambye abasirikale ani yamukutte waliwo n'omu eyakutte Ssentamu teriiwo kubanga ye president amagye gakimanyi poliisi ekimanyi teri agent mu ggwanga atamanyi nti Ssentamu ye Kyagulanyi era ye president wa Uganda katoli tena gwogenda tuma amukwate number 1 number 2 neruli walagira n'ogamba ambasada wa Bungereza omuwadde ku Mande paka sawa nga 3 ani yayetonda sigwe wayetonda gwe yetonda yete yayetonda era totegeera amagezi zegaga ntotegeera muhozi bwe tukuyita omusiru oli musiru because nobody in that office can speak what you are speaking. Nobody. You are just a fool. Stupid fool, Muhoozi. Very stupid. And he dance. Very stupid. Ndagide gwe ambasada ku Mande sawa 3 taliwo sigo wayetonda kikikumale mutotegeera CDF n'olagira ne batakwata muntu oli kisiru wandibadde kati omanyambu ebintu tebiri mu control yo n'okendeza ku mumwa bw'olaba Ssentamu ng'ajja n'oddukawo funza ffe bw'onkwata nze nfunza bw'onfunziza funza bamachete bw'omukwata mukwate weepikire kuba machete bw'oba osiyaga ba Bobby Yanga siyaga kwabo ne Ssentamu mujje mu kamwa ggwe si levo yo nene wunya neyo family nali ngamba nti oba omusiru yekka Muhoozi nene baganda be muli basiru Pastor Patience you are my good friend for 5 years naye Pastor Patience tosobola gamba ku ekyo kiganda kyo Muhoozi nola ne gundi otuswa lwabwo ogonda banga olimu ku magezi nti musobola gugamba ku gogulizi nti gubaswaza kisoka gubalaga mbo simwe mulina obuyinza mu ggwanga bannansi be balina obuyinza kibalaga CDF omukulu w'amagye n'alagira bakwate Kyagulanyi ali waka yebasi kamukubire nako kamukubire ko president wange kamukubire nako president wadde simu yange teriiko kamukubire nako yebase ali okay kamukubireko ali okay oda tezikola ye president wa Uganda tolina ky'osobola mukola oyo twamukugaana gwe mulalu gwe never there talk about Kyagulanyi Ssentamu gwe Muhoozi gwe omusiru oli kisiru very stupid oba kizaala taata yakizaala mu maama we oli kisiru Muhoozi olagira ebintu tebikola juzi wagamba ogenda kukola enguudo zigobemu ebinnya mu Kampala waliwo kyewakola oli busiru kyokka era oyimirira gwe weesonyiwe Bobi Wine gwe mugwira gwe weesonyiwe Bobi Wine mwe bagwiramu weesonyiwe Bobi Wine weesonyiwe Bobi Wine wamaleka mukubire president oba yebase sawa zirinya ateeka okubanga tannaba kwebaka kaloba oba Muhoozi yalagidde ne bamukwata oli kisiru gwe Muhoozi
Tolina magezi Muhoozi. Nedda. Wakiri kantawanyemu mami. Tekisoboka. Muhoozi juzi walagira bakwata ono n'olagira bamukwata. Bakwate ambassador nkuwadde ku Monday nga 3. Ne family yonna ne tata naye asirise. Museveni edda abantu bagamba ngo oli mugezi. Ne tulaba nti oli musiru. Obusiru obubulukira mu mwana. Ekituyombya Muhoozi weesonyiwe sentamu. Tomwogerako temwenkana. Naisiyise wenyina okukoma mulowooza. Jasinjaga mpulira obusungu. Mpulira obusungu. Nkanjirinde bagenda kugikuba. Mpulira obusungu mmwe. Bamanye Museveni gwe sidia mukwate. Sindika yakasirikale ewa Kyagulanyi gwe. Mu batamiivu mmwe bakanywa musaayi. Taata watunulanga omukalo. Mubbye buli kimu mussa abantu babafaanana ne ku maaso. Magwe ka Bobby. Toli musiru akuwayira. Toli musiru Muhoozi. Tukuwa olupapula olusome. Oba tukutuma okwogera mu bantu nga tolina lupapula. Tulaba toli musiru. Wamaze embaaniriza. Eddakiika 2 kwona omutamiivu kye yayogedde. Never and never. Weesonyiwe omusajja gubeta sentamu. Gwe mutamiivu gwe tujja kujjaawo. Allah. Tujja kujjaawo. Otunoonyako bizibu. Oli refugee. Oyinja wajja okuba ekyeyo. Otuleekaanira. Wamasidi ka request. Oyogere ku nsonga y'omutamiivu ono. Mbu yawadde order mu bakwate Kyagulanyi. Kati Muhoozi tubba ssente obuwumbi 116 gwe. Mu byero Cairo UG football gwe mubbi gwe. Kati ngenda kukuba. Domanyi ololo esirikamu nenga nti bambe ekitamiivu kino. Kati ngenda kuddamu enkyankukeera mu comment section mbwa gwe. Munaso Muntapingire ku screen. Ne tubayigiriza buli mpisa yonna ey'omu bantu newakubadde ezimu zaagaana. Zimanye nti okusirika kwaffe n'okugumiikiriza kwaffe tubadde busiru. Wabula twagala nnyo ensi yaffe okusinga ekirala kyonna. Kwagala nsi yaffe kubanga tukyasobola okubagumiikiriza. Tulowooza mu mbeera yonna kye basobola okukola abantu baffe. So tugezaako okulwana mu nnwana ey'obwegendereza. Naye zimanye nti era ffe ffennyini ffe twalwana kitaawe we yembiza okubeerawo weeri. Era ffe twafiirwa ssente, emmere, ebikwatibwako byonna, mayumba na buli kimu. Eyembize enkadde Wambizi Museveni ufuuka kyeri. Ati omuntu yonna alowooza nti omuganda munafu gwensu kwegamba gwe manyira ddala nti oliemu kweza embizzi zetugerako. Omuganda ye yawaayo buli kimu eyembizi okufuuka ekyo kyeri. Kati gwalowooza nti fe abawaayo tribe oba kingdom yawaayo buli kimu nolowooza nti era nti eyo kingdom nsiru. Manya oliemu ku mbizzi zenjogerako today. Naye njagala kutegeeza Bannayuganda nti gwe Omunnayuganda akyasobola okubeera eyo ng'ezo embizzi entugumbuzo kyayimirira n'odda neweetekamu akasimu n'otandika okuziyita pulezidenti simanya pulezidenti Museveni simanyaani. Manya oli omu kweza embizzi kubanga tonnamanya kyolwanyisa. Olwaleero zitunuulire pulezidenti waffe nti kyekiziyiza mu maaso gaazo. Era ng'okuva kati
okutuuka 2026 oba omwaka guno tegunaggwako bamwagala mu ttaka. Buli lunaku banoonya bamusse batya, naye bwe bamutta kyekiddako. Kati gwe obeereyo ng'okyasobola okuweza embizzi ekitiibwa era ng'oyagala ng'oziwa ekitiibwa. Zino mbizzi ntugumbuzi, okitegedde? Kati bw'obanga owulenga wakula n'empisa zo nnyingi nnyo ng'azisa kitaawo ne maamawo n'abaana bo osobola okwongera omuyita n'omuwa ekitiibwa nti mwami Ssentongo wuli wali. Omuyita mutujju oba omutemu oba mwami Ssentongo. Kati gwe bulwaddira embizzi entugumbuzi enkwasi z'abakazi zirwepinze bannyinaffe mu makomera bafuluma ne bagaana okwogera olw'okutya mu public naye nga balwepingiddwa batokyalingiddwa. Mukyagenda mu maaso n'okubawa ebitiibwa, mukyayina ekizibu mu lutalo luno. Era kati omuntu awawambizi Museveni tosobola kulwana naye nga tuli ku front, tosobola. Tusigala bino bya TikTok kuno ne twogera nga ndi ku line nenze bwe nkumanya nti okyayina y'akatima akaweeya embizzi entugumbuzi mbu pulezidenti ng'okyagiyita pulezidenti mu kamwako nze tolwana nange kuba mmanya bw'omba emabega oli mulabe wange, bw'omba mu maaso era oli mulabe, ne mu mbirizi ne muvizi oli mulabe wange. Ezo mbizzi ntugumbuzi z'abantu zajja zitugumbula, zeekuumiddewo na kutugumbula, ne kati zitukuumira mu kintu kimu, kututugumbula na bikolobero. Era zimanyi ebikolobero byazo bye bitutiisa okubanga tukyali mu buwambe mwe tuli. The moment ffenna lwe tusiba omutima ne tumanya nti ezo mbizzi tulina okuziggyawo ez'entugumbuzi. Ng'era buli ojja aba otalaba mbizzi ejja, kubanga embizzi esobola okulya omwana gwaayo, esobola okulya n'abaana waayo yasembayo. Ekyo ekitanyi mu Buganda tukiyita ekitanyi. Embizzi ekirya unlike ensolo endala. Kati bw'obanga omanyi nti embizzi, okumanya mbizzi n'eri enkulu yali ebyayo n'eri eby'abaana baayo, kati eri ku by'abazigu n'eri bakoligi baayo, eyo embizzi enkulu okumanya eyina omulugube gwa mbizzi yali ebyayo n'eri bakoligi baayo ba Kuteesa, ba Mbabazi, ba Kahindo Tafiire, n'eri ebyabakoligi byayo n'egenda ku by'omwana ekyana n'eri ebyakyo. Kati ekyana kirwana naye tekimanyi nti kitaawe waakyo ye yali ebyakyo, ye yali omulembe gwakyo. Ekyana kirwana tokirowooza kisobola kati okwesiteginga. Ndi wano okugamba gwe waddanga Kidende Zoliga kayina ebimongwa muhoozi kitaawo bw'oba osobola mukuba essasi mu mutwe. Omulugube gw'alina yali ebibye n'ali ebyabakoligi banne yali alina ofuga ebisanja 2, bakoligi banne nabo bafuge, then bakoligi bandifuze eggwanga twandibadde tumusiima kati nga tuwa ggwe 26 kati wandibadde gujja. Katugamba musajja tumusiime bambi tumusiime. Yakyusa eggwanga akyusa obukula yadde butambulidde mu layini emu mu kibiina kimuka naye tusutwe kale katuwe ku mwana tumusiime. Kitaawe ye yalya omulembe gwo. Kati ali kugwa abaana bo bozadde ebimongwa ebiva mu ggwe. Njagala bakakasa ekyo kimongwa. Mu class mu ssomero tubayo ne B ne A. Muhoozi bw'obanga olinayo ddala baleete ripooti emu wamanyi watambuliranga mu B. P1 B, P2 B, genda waggulu BB. Naye ne mu B tasobola kubanga yakulemberanga mu B. Tayinayo ekifo kyonna kiri kyakumwanju ng'asoma ng'ali mu B. Kuba teyabaako mu A class oba stream A teyabaamuko muhoozi. Nene mu B teyasobola kubaamu na kifo kyonna kimusembeza. Therefore ebimuvaamu byonna kimongwa, Zoliga, Kidende ky'oba omanya. Neffe tuli wano okubuulira nti gw'azannyirako he's anointed one. They are touching not the anointed one. That is our savior. That is our leader. That is our president. That is our eye. Talina eriso limuli eryo. Kogezako okulizannyirako. Please. Tolizannyirako. Gwe manya nti jjanna gye tuli. Omunauganda yenna waali bw'ati. Eriso lye lyonna lyalina erimulabira baliyita Bobi Wine. Omukono gwo gumukwatira wayagala baguyita Bobi Wine. Okugulu kwo okumugendera ogutambula wayagala atuuke bakuyita Bobi Wine. Okutuuka okuwulira byayagala awulire bakuyita Bobi Wine.
omumwa gwogera byayagala ayogere byandiyogedde bagumuyita Bobi Wine. They are touching not the anointed one, His Excellency, none other than His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. They are touching not. Oyo tomukomako mugende mweli ebimungu byammwe ekifamire kyammwe ekyabazzoliga kuba ne kokundeka yafaangwa nsimbu nga ne bajja mu State House bamukweka Museveni nsimbu zimukubye. Owulidde mugende mu ekifamire kyammwe ekikolime eri Uganda. That is a curse to Ugandans. That family is a curse to Ugandans. It's a curse. Yagabi, yagakwasiga abakazi, yagabanyazi, gatemu, curse. We regret. Kifamily ekyo olunaku lekyayingira mu Uganda nga kijja kibundabunda. Therefore, teyomunayiwaana ng'onaawanisa ng'olwalwala n'ezembizi jamu omutima ogwogwo ale munaawe omayiga kati ffe tulina ekuba ekyokulabirako omanyi era mukulembeze omanyi omutugumbuze yatugumbula kingdom nambe kasese n'agikuba ku ttaka n'agyokya. Kyo byekikola byabakulembeze. Gwakyawo ekitiibwa oyo. Is that a leader? Is that a leader to be respected? Does he deserve any respect whatsoever? No. Therefore, the moment was lwokomokola ebyomwami sizinga okuyita omwami n'ebikolwa bye bikyuka kati ate gwe wewe omutugumbuzi eyatugumbula abekasese fe atutugumbudde wakati 18-22 agenza atugumbudde ku Sseziba wali mu 29 ku Lwakabaka agenza engulu abasaza emimwa mu linnya lya Koni abasalidde mu linnya lya Koni omukyoli munnaabwe mbu yabasala n'abatana n'abookera mu buyumba n'abateeka mu concentration camps. Oyo gwe muliko gwe muyita president oyo gwe muliko gwe mukyawa ekitiibwa mu embizi mmwe. That is a big and old pig. Therefore, maliriza nze nkwebaza bro, we must stand against that terror regime whatsoever, whatever it takes. Right, that some of us, yes, tuyinza obutatuuka wali awakanirwa either batutiddwa oba nga tufidde wakati mu lugendo, but siwulyangako embizi ng'ewaamini ekitiibwa. Lwaki gwe ogiwa ekitiibwa ng'amini tulina bye tukyalabako bye yakola? Waloddeko ng'embizi eyogera obulungi kwa Amini ne mumalawo ga Amini ekyawalana n'omuzimu gwa Amini kyokka gwe mugenda mu maaso n'ogiwa ekitiibwa. Byebyange mubeere bulungi. Nkweyanziza nnyo Sooja. Webale nnyo webalire ddala. Adija yongerezaawo mwanyinaze. Omutamiivu mbu alagidde ssebo bakwate Kyagulanyi Ssentamu. Nkweyanziza empeesayo obukambwe tulina bungi. Ye vibe gye twetagala kuba oli mugonvu. Tuteeka otegeeza zino emmese tetuli baleke kutumanyiira bannange. Enough is enough. Genda mu maaso Adija. So nja kukwebaza pasita olw'okututeeragawo platform yo ne tuba nga tuyisaako ensonga z'eggwanga. Njagala okubagamba ebigambo bino, muwozi waba ayagala bangwe mangu okudda e Rwanda genda okwate ku Kyagulanyi. Bw'oba ng'oli kwagala kukuzza mangu Rwanda bakutwale nga teweesiikidde kanyeebwa, genda okwate ku Kyagulanyi nga bw'oyogedde bw'otwitinze n'ogamba nti abasirikale kati bagende bamukwate. Ssebo bagende bamukwate gy'ali e Magere. N'emisana awadde supiiki ye n'akugamba mbeerayo e Magere, wemba siri Magere mba ndi wazaake, wemba siri wazaake mbawono emukono. Ono omukyala ani? Namboozi. So bakutenda era oli musajja nnyo owera. Tukusaba ssebo kwata ebigere ogende e Magere gyali ne ku ssaawa zino gyali. Genda e Magere omukwate gyali. Yes, genda e Magere omukwate bwetenga maanyi era olina amaanyi go. Ffe tetugaana maanyi go g'olina kubanga
ng'oli CDF simanyi CDF mulamba naye twagala okukakasa nga kituufu obwo buyinza bukuli mu ngalo era ng'abasirikale bakuwuliriramu ssebo lagira nga bw'olagidde bagende bakole ky'ogambye bagende bamukwate mwe mulowooza mbwe abantu okusirika olowooza abantu tebalina bulumi banaye tulina obulumi abantu abamu basirise temubawulira kuno ku intaneti nga boolesa obulumi bwabwe naye abantu balina obulumi obeerawo ng'olumizibwa naye eggwanga lyo likuluma owulira oyagala waakiri obeeko ekigambo ky'otuusa ku ggwanga lyo oyagala obeeko ekigambo ky'ozuukusa abantu abeebase bazuuke bannayuganda tutunuulidde akakati k'ekibiriiti kamu bwe kati nga bw'otwitinze nti baba bamukwate kati tusaba mu busiru bwo obungi bw'olina n'obutumbaavu genda okwate Kyagulanyi twagala abasirikale boolagidde bagende bamukwate nga bw'otwitinze nti mu bwangu nnyo akwatibwe ssebo bagende bamukwate bannayuganda njagala okubagamba ebigambo bino yesaawa okuzuukuka muve mu ebyo muzuukuke muzibuke amaaso omusajja ono atuzibudde nnyo amaaso naye ombanga bannayuganda mukyazibya amaaso muli ku kintu kimu mbu mulinda kalulu akalulu tekalina kye kagenda kukola wewawo tugenda kagendamu naye abantu abali ku kulya enguzi wabanga be bakyaliko njagala okubagamba ebigambo bino tetugenda kubanga tulina kye tununudde mu kalulu omusajja yakomawo n'abagamba nti nakola bulungi ku luutu eri era mukama wange ankomezzaawo bulungi ki bwe yakola ku luutu eri ku luutu eno bulungi ki bwagenda otukolera so njagala okubagamba ebigambo bino baganda bange bannayuganda muzibuke amaaso ekirala pasita kyenjagala okwogerako lwakuba ogenze mu kacyayi gwendi maama naye abaliko bajja kukinnyonnyola olina abantu abakuwulirize no ku Facebook ku kitebe simanyi bamuyita ani ono agize omutwe omunene gumulinga zino ensujju za nadisi kali amaggwa ono akali amaggwa abadde akimye ku kitebe yagamba tasobola kudiiringa na Kyagulanyi kuleka kudiiringa nani n'empuuga demafuuga kati nebuuza omusajja oyo abadde agenze kimaki ku kitebe abadde alibali atuddeyo omuntu woba ogambye nti tosobola kumwesiga era tosobola abadde atwala akatuwa so omuntu ogambye tokyasobola kwesiga muntu oyo ate obeera onoonya ki mu kibiina kye omwegobyeko nti temukyamusobola era temusobola kumwesiga kubeera wamu naye tabazeemu tabanyeze tabakoze eki naye n'abeesonyiwa n'abeera ku bibye njagala okubategeeza nti oyo omusajja tabaanukula tabaddamu kufa otubaanukula mumusojjeze ebbanga ddene naye talisitula kamwake n'abaddamu so njagala okugamba bannayuganda muzuukuke yesaawa bannayuganda tuzuukuke bannayuganda ke kaseera mu kaseera kano tusobole okubanga tuyimuka bano abasajja balabika baagala tuleetako kamanyiriro omanyi omuntu bwakumanyirira ennyo abula okuggyamu empale naye mulabye ekisajja kino bwe kiyimiridde ne kisokondoka guno omwaka mulalamu baganda bange guno mulalamu si gwe guli gwe tubaddemu so njagala okukunga bannayuganda muzuukuke mwe abantu be bamenyera amayumba gammwe ne be bakyamenyera amayumba gammwe yakekeeka n'akaseera okusituka mutwegatteko abaafuna obuzibu mu lubigi keeka n'akaseera kasasiro be yagwira be bamenyedde amayumba keeka n'akaseera muzuukuke baganda bange bano abasajja baagala tuteekako kamanyiriro badde ewaabwe e Rwanda nabo balina ewaabwe lwaki batwesibako so njagala okukomaawo okugaba akazindaalo nga nkwebaza pasita weebale tuwanga pulatifomu ne tuteekako ebiteeso byaffe amiina omulala akwata akazindaalo
Adija, Sister Adijos. Pastor inze wandi mpada kazi ndalo otulo tundu. Okay. Genda maso. Esike jendi. Oloza nyine bilale byokwogera Pastor Nzita. Oh. Pastor Nzita. Onzitira mu comment ezo ngozisoma. Amina. Enchangera mukerera kono mutamivu. Awo tuli ba Luganda. Banangu Onzita. Onzitira mu comment muganda wange kendezaako. Hey. Jamani. Genda ninkuuliriza pampe webale. Amina. Mukama kutuwera omukisa. Amen. Banange bakomuledi banange esanyu lyoka nange okujja ku live ya pastor. Bulira kyamagero nnyo mundeke oba nga sibabuziza. Naffe tusanyuse. Okulamusiza Comrade Bira. Hey. Banange omwami. The soldier of Kasese. Here. Tabula. Oyo. Gwe battira ababo okubamala. Muhozi. Orengange ndi omwami wange buli omwe agamba kiki kino n'omukyala waffe ayekengera n'okwekengera bambi nkuyita omwami munange kati twandibadde tubayita b'ebitiibwa naye ab'ebitiibwa twalaba bayaayi babbi kyetwalaba kati tubayita baami. Baba ombuzeeko mwami wange omulungi Comrade wange ombuzeeko nnyo bambi tokyambuzaako. Gyendi mu lutabaalo mwembi. Nkulaba. Ku Facebook nkulaba. Bambi mwebale naye kino kye kiseera baganda bambi. Zaagala tukumira mu kutya. Kagamba zo ezajja obuzi ne zisenge waffe ne tuzisenza ffe tubeere mu kutya era abasinga mwe bali muteyogerako teyogera bonna ayogera munnange kambabuulire ogwe tunaawangula okutya ezo embi zino olunaku lumu ziba teziriiwo ziba kubeera nga ziba teziriiwo jasi kutya kwe kukyatukuumidde mu buwambe kutya okukyatukuumidde mu ewali kirala tuyina amagye agatalina yadde ekisi naye agasinga omuntu yenna ge yandyetaaze okwenunula mu Uganda awo mu Uganda awo bweri kusaawa eno bweyimiridde kasita omukulembeze yabakunze bannange alinamu okutya kyateeka kati kinaateeka kati kino bikyate tunakola kinaate kino naye olunaku lwe tunaasayininga nti kiggwa leero tetudda mabega ezo embizi zijja kunoonya we ziyita zijja ekike muganda wange netiwaaka enkinkoze ye abantu bonna ne bolaba ndi mu kugirawo nti tuli mu kugezaaho kulaba nga bitereera naye mugende mu maaso tugenda bitereeza ya Facebook eryokke eno Facebook eriyo abantu 7 kale kanve ndiye bagikuttemu bayabadde erinnya kati omayi gundi bweddu bwerinnya obukoosi basipaayi bano ababeera kuno abakolera ezo embizi batandika okubeera zino oluvannyuma oveeko maliza byobadde oyagala oluvannyuma oveeko nze kasooka enveeko nedda munnange siina birala byonna ebyengenda kwogera nze tomanyi ndi nsabula busabuzi kati waddanga obwakyo omusiibu tebakiritumira kuwaddanga muhoozi oba nikanywa musaayi wambizi musebe ate mutumireko bwe entya batumireko nti babannange musolenga baloote pulezidenti bananga bapulezidenti naabo abagenda okwesimbawo nawulidde omukulembeze nga bagamba mwesimbewo yesu okwesimbawo tutuganye naye mutegere muti mugenda kwesimbawo kujja ku Museveni
lero timugenda atukola bino ebyubambuga ebyo batukoze timugenda atukola bino bagunde ebyo batukoze nawulidde nga bagamba mbu Museveni amaze okuwa abantu amaze okusindika abantu okukitebe basobola kwesimbawo nga banuupu bannange omuntu atajja kuzunza atagenda kutambula mu bantu kubakunga titwagala lero tutwagala ekyo ntibagamba tutwagalira ddala kati tuli obwongo bwaffe kati bukola tugambe tuti Kyagulanyi yakwata obwongo bwe n'abutugatta ife Abanyayuganda banyigirizibwa kati buli kyonna tukimanyi kati mwe abanajja mbu mugenda kwesimbawo mugire ku kadi ya Nuupu nga temugenda kuzunza Museveni okulaba muti tumuggyako manyi nazebbiira abali ku Facebook bakugamba kozesa olukonjo nti kano akalulu na omwaka guno gakulaba tutetusooka kujja ku Museveni tulyoke tubalonde mutukoze bubi nnyo tubalaba nga bagenda kwesimbawo tubalaba mwesimbawo nga mukimanyi muti tumaze okujja ku Museveni omwaka guno gutulimu 2025 lero timugenda kutusiruwalira kuno kutukomba mwaba MP mugenda kufuna kadi ezya gunde ezya Nuupu musobola kwesimbawo timwine kimutukoledde Oh, hey, kazoba Kanyamuhanga. Bannange abasajja bamaze live ne bagitwala leka kati live bagibatutteka ganyabo kitalo ddala abali ku TikTok baganye okutapinga screen abasajja bali kuno bahaka ba government ya Museba tebagala tuogere ku nsonga zino ali TikTok onsiru byo kasita bagiropera mbu bano bye baliko manya bali mu kwogera bya kisiru nga yetu yiwa kye kizibu kyayo naye mbasaba tuddemu buto kino sikirabanga ko yamala akiraba. Okay. Akali no mutuuka bali ku TikTok bwemuba mukomyewo munyambeko ekintu kimu mutapige screen naffe tubere nga tuli active okusinga bambega baffe live bagiye lwa nsonga bo bagiropa mbweri mukumanya ku mbweyogera bya butemu bya kine nga tedi twogera ku byansi yaffe kati bwe balopa waliyo TikTok erowooza kasabalopa nga bangi okusinga abalayikinga n'okukola biki erowooza nti no batuufu so tugisharinge live munyambe tugisharinge TikTok bwetyo bweri mu butuufu empisi za bubi abantu bwerabanga bagenze mu 150 ngebayiwa kubanga bano balopa so namwe kyemba mukola naffe tubenga tutapinga screen mbega irid tukomewo tukozese sawa ya femu esigaddeyo buli omunjagala contributing muhozi kukyeyogedde ekyokukuba ekyokutumya Kyagulanyi nagane edi mutwe ngenda munyigo ogwo omutwe edi mutwe na yalabye n'abasajja mbona yayagala kumunyiga mutwe akali naffe tetusobola kubeera bwetu tiyonga sebo balagiranga abalagira otumya butumya enkoko mu kisibo bagire tugiriye nedda tetuli enkoko baba muhozi tetuli enkoko 99% of people dropped. Why? TikTok ngenda kuchawa ngenda kusiga
kale byebyo ebya mutabani wa Museveni Muhoozi Kayine Rugaba anekitaawe Museveni n'okubanga baagala okutumula Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate bijja kuggwa bulungi bo nga bwe baagala tebijja kubanyumira tebijja kubawuumira tebijja kuba biwo tebijja kuwomesa Nakabululu bijja kuggwa bubi bintu kati amawulire gonna gakedde nga international media zonna zigawandiseko zonna zigogerako mutabani wa Museveni okutemula Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okutabula leader of opposition okutemula okusalako omutwe gw'omuntu atalina kyamukoze kimanyi waliwo omusango guli mu kkooti y'ensi yonna ICC Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yaguteekayo ng'awaabira ebikolwa Museveni ne mutabani we bonna abawaabira naye Ntamongi bonna gye bali mu ICC ati gwe omusango gukyaliyo bakyanoonyeza bagatta obujulizi bongera kupayiringa bujulizi gwe n'ovaayo n'obwewaako nti nze ndi mutemu era ngenda kutemula oyo eyampaabira mu ICC olowooza biki ebiyinza okuddirira omulenzi byandigwa nga si birungi gy'ali tebijja kumuwoomera tebijja kuba bya ssanyu mwandira bange emikono bagitaddeko empingu mwandiraba ng'omulenzi oyo alowooza nti wa kitalo alowooza nti wa kitalo ng'ali mu maziga akaaba olwabino Kyagulanyi mulala buuza bamugezezzaako bamutesitinzeeko gye bakomye katono omulenzi agamba muno simabuddamu nonyogera ku buddamu nonyogera ku taata wange okinaawo n'okiwulira oweekwesa omutaata wange yakuyambayamba waliwo n'ekintu kinyaga twetegerezenga nnyo baganda bange omuntu okugambanga mbu weekwesa omutaata wange yakutaasa nakyo eba kuwininga kaadi ya muzeeyi agezeeko abalage nti taata mulungi nnyo n'olwekyo mugira mumubeezaawo kubanga abawolereza ekyo nakyo mukitunulengamu addawo n'abadingisa nabalaga nti obulungi bwa taata bususi taata singa siye singa bintu byakyankana dda n'olwekyo mugira mukyamubeezaawo omusajja oyo awo kakodyo mukatunuulire n'amaaso n'eriisa ejjogi mukeetegereze mukekenneenyi bano baba nga batuvuga kapaalo nga balina omupiira gwe batukuba balina ekyabwe bo kye balisaawo kye batwala mu maaso nga bongera kwenywereza mu buyinza bwa ggwanga gwe nga tokiraba ng'ogamba omusajja yogedde bino naye nga ye alina kyali mu kusiiga ekifaananyi ekirala n'ekyo tugule nnyo amaaso twetegereze nnyo tulabe nnyo abantu abo si bangu si bannaffe si bakwano baffe si baganda baffe bo balina ebyabwe birala batwesibyeko batya batusse batya batusaanyizaawo batya naye gwe nange ffe tulina obuvunaanyizibwa okulaba nga tukomya luulu yaabwe kuba tutaakomye luulu y'abasajja bano biyinza okugwa obulala biyinza obutaggwa bulungi tuyinza okubonaabona tuyinza okukaaba tuyinza okudaaga kandi n'olwekyo buli omu baako kyokola ng'okikola ku lwa Uganda yo ng'okikola ku lw'ensi yo ng'okikola ku lwa abaana bo n'abazzukulu oyagala babeere mu Uganda etya oyagala babeere mu nsi efaanana etya gwe olina okikolerera gwe olina okukirwanirira gwe olina okulaba ng'okiteekawo kirabweko era kyetegerezebwe abano basiime n'abazzukulu ti taata yalwana maama yalwana jjajja yalwana sika yalwana balina omulimu gwe baakola okulaba nga baatuggyako gavumenti y'abasajja omusubira mu ggwa abaali abakyamu bannange waliwo abantu bangi bakyali mu buwambe bakyabuziddwawo naye ng'oyo omulenzi abirimu bantu bangi batti batamanyikiddwako mayitire ng'oyo omulenzi abirimu kati omuntu aze ng'atemula abaana ba banne ng'asaanyawo abaana ba banne nga yali ng'agamba ye si mwana ye si muntu talina musaayi ye talina abaana bannange olunaku lujja kukya bagamba senkusigule bogogwo akuyita kaddo wannema ono yeesigulidde ku kitaawe alooza sa taata waali ajja bakolako nange nze nannyini magye nze nkulira amagye nja bakolako olunaku lujja kukya ebintu bikyuke wano
olunaku lujja kukya buli kimu kikyuke ojja kumpulirira embaga ojja kundabira ekinaabeera wano nga banoonya gye baddukira tebalabayo banoonya bayita tebalabawo olw'ebikolwa bye bakoze nga bannayuganda bonna banyiivu bakaamu tebasalikako musale bali bakwata kye bali bakola nze naawe